ebigambo bino mbyogera nga nina ennaku nnyingi nnyo gye njogera nti okuviira ddala awo bwe tutyo obwakabaka bwa Buganda bugenda busebengerera. Muteesa bw'atuuka wano waliwo obugayaavu era bwaviira ddala mu Baganda. Muteesa ayogera agamba nti abantu baali babiri bokka abajja okulaba Ssekabaka Muteesa ono wano nga ali wano e Bungereza, ng'ali wano mu kibuga ekiyitibwa Bamoze wano mu Bungereza mu South East London, ng'ali mu nnyumba ye yasobola bulungi nnyo okulaba ani. Muteesa yafuna ebizibu bingi, eyali kabaka omujjuvu, yalina ensi eyiye n'abonyaabonyezebwa, naye ng'Abaganda gye bali ku bugayaavu baga nti tujja kulwana olutalo olunaddako, tujja kulwana tuzze kabaka waffe, tujja kulwana. Ne balema n'okuteekawo gaadi okumugaadinga. Bw'atyo Muteesa owookubiri n'afuna obuzibu bwali butya? Obuzibu bwali bw'amaanyi nnyo, nti Muteesa yeesanga bwesanzi ng'afunye emitawaana gyali mingi nnyo olw'ensonga nti yalemwa n'okufuna ensimbi, yalemwa n'okubeera nti asobola okutunda ettaka lye, yasobola okubeera nti nno afuna ebintu bingi nnyo ebyobulamu bwe, yalemererwa okubeera nti tasobola yadde okwetuusaako by'ayagala eyali kabaka. Yalemererwa okubeera nti nno tasobola na kulamula, naye ng'Abaganda abasinga obungi baali bamulekeredde. Abantu baali babiri bokka abaagenda ne bamuyamba. Yaani yagenda okukyalira ku kabaka okuva e Buganda? Yali Bishop Ddungu Addian ow'e Masaka, ye yagenda n'alambula ku kabaka, ne Kardinaali Emmanuel Nsubuga eyali bishop ebiseera ebyo, be baagenda ne balambula ku Ssaabasajja Kabaka wa Buganda, ng'oggyeko bano bampanga ba Joyce Mpanga abaabeeranga wano mu Bungereza n'abalala. Naye abantu abaava be yaleka e Uganda abajja okumulaba baali babiri bokka abajja okulambula oba okulaba ku Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ssekabaka Muteesa owookubiri. Abaganda era ekizibu kyabwe olw'obugayaavu balema okugaadinga, ne balema okuteekawo ba intelligence network esobola okugaadinga mukama waabwe. Bwe kityo Obote n'akozesa Abaganda ab'enkwe. Mujjukira abawala abasatu be twayogerako. Abawala abo omu yali yajja okusomebwa sekretary, Abaganda n'omulala bamuyitanga Tattu. Omulala owokusatu tayogerwako, naye owookubiri ayogerwako nga omukyala ayitibwani, omukyala oyo bwe naba mujjukidde nja kumubagamba, Sebugwawo, Joyce Sebugwawo yayogerwako kuba nti ye sekretary y'omu ku abo be baatuma okujja okubega n'okusaanyaawo kabaka waffe Ssekabaka Muteesa owookubiri. Abaganda era ne batayiga. Abaganda tebaayiga nti ebizibu bingi nnyo ebigenda okutugwira. Abaganda bingi nnyo ebintu ebyatugwako ku lunaku Ssekabaka Muteesa owookubiri lwe yali agenda okukuza amazaalibwa ge. Bw'atyo ne bamukolera mbushi. Omuwala eyajja yeesesa ng'ate ng'akwanye omu ku booluganda lwa Ssekabaka Muteesa owookubiri. Bw'atyo nga yali asobola bulungi nnyo okutuuka awaka, n'atuukanga awaka n'asobola okumutta, n'amuwa obutwa. Egiraasi zaali bbiri ze boogerako, era abaliraanwa bagamba nti baalaba omuwala oyo ng'ayingira era ng'afuluma, baamulaba ng'afuluma. Ssekabaka Muteesa owookubiri baamukubiranga amasimu kubanga bagamba nti amazaalibwa ge baali bagenda gakuziza mu kibuga eri mu mambuka ga London, ekibuga bakiyita Edgware, nga bamukubira essimu tiwali mobile phones nga kati eziriwo, yali landline, naye nga Ssekabaka takwata ssimu oba kabaka takwata ssimu. Bwe kityo ne version neekakasibwa nti omuwala oyo yayitibwanga Tattu yamutta. Era Abaganda ne balema okutegeera. Abaganda balema okutegeera ensonga eno, ne bagaana, era obugayaavu ne bubalemerera. Bajjajjaffe bazze batulaga nti obugayaavu wewali kajjampuni. Obwakabaka ne bumala emyaka n'emyaka nga tebuliiwo. Obwakabaka bwa Buganda bwamala emyaka n'emyaka nga Ssekabaka Muteesa owookubiri amaze okutirimbulwa nga tebuliiwo. Bwe batyo ne baleeta
kabaka waffe Ronald Muwenda Mutebi obwakabaka ne bukomawo naye Abaganda era ne tuddayo eri ku zero ne tugaana okutegeera obugayaavu bwe bwava kabaka waffe ne tugaana okumugaadinga. Ettaka lyaffe litwaliddwa, abaana abawala n'abalenzi bali mu kubonaabona okw'ekitalo. Kabaka yennyini tali seefu, bingi nnyo bigenda mu maaso. Tukola ne gavumenti enkyamu ereeta diversions buli lunaku. Kabaka avuddeyo emirundi mingi nga mumulaba tasobola, musajja wattu tasobola yadde okwogera ebimuluma. Abantu abandibadde batuukirira Ssaabasajja Kabaka wa Buganda tebakyasobola kumutuukako. Bino nno tuyogedde emirundi mingi nnyo. Bino okuviira ddala mu bika byaffe sayini eraga nti obugayaavu weebuli. Kyova olaba nze bwe navaayo n'enkola ez'ettaala eno eyabaga etudde e Busujja nagikoleza n'omutima gumu, oba okufa kumu n'okuzaalibwa kumu, nti okuviira ddala ku bika byaffe, okuviira ddala ku mpya zaffe, okugenda mu nnyiriri zaffe, okugenda mu mituba gyaffe, okutuukira ddala mu busolya obwa Buganda, ekintu tekiteredde. Tulina obugayaavu buyitirivu. Abasajja ne batuuka, njagala okubabuuza, omusajja n'atuuka nga ye minaani, omusajja n'atuuka nga ye minaani, n'ajja n'abeera katikkiro w'ekika, nga we muli mutudde musirise. Kino kiva ku bugayaavu, kiva ku bugayaavu. Obugayaavu bwe musaana okulaba nti ddala obugayaavu buno tugenda bukola tutya. Bassebo ne bannyabo mbasaba muggyemu obugayaavu. We twogerera kaakati twali Abaganda baali tibalootangako nti Omuganda asobola okubeera awo nga talina mmere gy'agenda kulya. Ku ssaawa eno gye twogererako twali situlootanga nako nti Omuganda amaze emyaka n'emyaka nga ali ku ttaka lye, kuliko n'ekijja ky'abajjajjaaba abasukka abasatu bazze ne bamuggyako. Ani atunze ekijja kino? Nti abeekobanye okutunda ekijja kino nti ate Baganda. Ekyo oli n'atunula butunuzi. Bajjajjaffe balwanirira ensi eno Buganda. Bajjajjaffe ensi eno baagirwanirira. Bajjajjaffe tibaaleranga ngalo. Bajjajjaffe bali abataalina diguri, abataalina diploma, abaali tebasobola kuwandiika, baatuulanga butuuzi ne bakola constitution etali mpandiike, ne baddukanya amaka gaabwe, ne baddukanya ebyobuwangwa byabwe, ne baddukanya ensi yaabwe Buganda. Ensi n'etereera n'etebenkera. Gwe musingi gwe tulina. Okubeera ne diguri tekikutegeeza nti olina amagezi. Bangi nnyo abalina diguri, ate kankyuseemu wano, bangi nnyo mulina diguri naye nga mukola ebintu ebitasaanidde. Otuuka mu maka g'oyo alina diguri ng'ali ku mbwa, ali mu embwa erya mu sowaani naye nga mwaliira nga naye mbu yasoma. N'osegendako mu kisenge ekirala nga maama akutte ekkapa ali mu kugiwa caayi ng'agiweera ku kikopo kye kimu, naye nga tamanyi nti ebisolo bino oluusi birina endwadde ze bireeta. Bangi nnyo mulina diguri, abaana bammwe tibamanyi yadde okubuuza. Bangi nnyo mulina diploma naye abaana bammwe tibasobola yadde okubuuza mu lulimi lwabwe. Bangi nnyo muli bagagga naye ng'obugagga bwammwe temusobola kubugabanako n'abantu balala lwa nsonga nti muli bagayaavu mu mitima, muli bagayaavu mu mmeeme, muli bagayaavu ne mu mbeera zammwe. Lwaki? Mwerabidde nti bino byansi byakuleka, osaana ogabaneko ne banno. Byansi byakuleka, osaana okubeera ne banno n'oyiga, ate n'omanya nti kati diguri eno ekuyambako buyambi. Diguri ekuyambako buyambi. Njogera Kasavu Kanyama ku nsonga y'obugayaavu. Obwakabaka bwa Buganda buli mu matigga. Buganda esaanawo. Ku ssaawa eno gye twogererako waliwo abantu abayiika Windows abagamba mbu 3 gattako 3 zibeera 12. Abo be batuuzizza. Ate ogenda okwetunuulira ennyo ng'abo balimu akasaayi k'aba minaani. Minaani tasobola kukyuka. Minaani abeera minaani, njagala nkikubuulire. Ate mmwe ngenda ne mbasekerera. Mbasekerera mu abaafumbirwa ba minaani. Minaani buli lw'omuzaalira omwana, ozaala omwana nga n'ekiteega kizaala, ozaala omuzzukulu nga n'ekiteega kizaala omuzzukulu. Muyina okwerwanako kulaba nti ba minaani bano tulina okubeegobako.
njogera Kasavu Kanyama nti obugayaavu bwe bubalesezaawo n'abantu ab'eggwanga lyammwe obugayaavu bwe bubaletedde okubeera nti mulemererwa okutuukiriza ennono zaffe n'obuwangwa bwaffe